Mukulikeeyo bannange mu kivulu kya Chris Evans Kaweesa omwana asinga okukaaba e Kampala wano. Bambi mwabaddeyo mu bungi, abakyala mwebale kuwagira music wa wano, abaami mwebale kutwala abakyala bamwe mu bivulu ne bawagira bannayuganda bannaabwe. Bambi mwebale omulimu gwe mwakoze mulungi nnyo ddala, ate mwabaddeyo mu bungi, mwanyumiddwa nnyo. Honorable Zaake yabaddeyo n'omukyala Honorable Kayemba ate nga yali manager wa Chris Evans naye namulabyeko era ne tunyumyamuuko naye obugambo gamba awo obutonotono n'atugamba nti omukyala ate yabadde taliiwo ng'ali wabweru wa ggwanga teyasobodde kujja naye yabaddewo ng'ali lonely naye ng'anyumirwa omuziki gwa mutabani we. Bwe bityo byabadde bingi nga bwe mumanyi ku mukolo tekubula musiiwuufu. Omukyala nno yavuddeyo bw'atyo n'akwata Chris Evans n'amubeerako ayika yamwesunga dda oba nga yamwegomba dda. Nze munnange sobola kugamba naye ng'amannya Shame Manja mpita Zobeda. Nga bulijjo temwerabiranga ennaku z'omwezi 26 Kitonsaz oba Jjajja Bruce agenda kuba akola comedy seka era agenda kubanga asazeewo addize abawagizi be mumuwagidde ebbanga mujye muwagire Jjajja Bruce mwenna wano ku page gwe mumanyinga ku channel yaffe gwe mumanyinga Kitonsaz agenda kuba akola ekivulu nga bakiyita comedy seka. Abacomedians bangi nnyo bamuwerekeddeko, ffenna gye tuli n'abayimbi bangi ddala. Abakyala mikono waggulu So bwe tweyongerayo n'ekivulu ky'omukulu Chris Evans Kaweesa Chris yayambadde ng'ali simple, teyabadde too much era nga mumanyi bw'asoonoka najja n'asoonoka awo ku stage. Omwana ow'ennyondo oyo naye yabakubye omuziki. Chris ayina eddoboozi, abakyala bamwagalako eddoboozi lye. Twalabye ku maama eyakuza Chris ne tulaba ku baganda ba Chris yabayise era n'abeebaza bambi okumubeererawo n'okuba nti bamukuzizza. Bannamawulire mwebale nnyo omulimu gwe mwakoze. Bannamawulire babaddeyo nga bangi nnyo ddala. Nalabyeko ne ku bannamawulire nga TV endala yabadde sponsoring naye nga ba TV endala abakozi ba TVs endala we bali nga basobola n'okulinnya ku stage. Ekitegeeza ki nti media tutereezezzaamu nnyo nnyini ddala. Njagala okwebaza abayimbi mwenna abawerekeddeko Chris Evans. Kati nno kye mutaalabye omukyala Nina Rose yalinnye ku stage najja n'ayimba ennyimba ze. Omanyi ekyabadde mu kivulu obudde bwabadde buweddeyo babawadde aweesemba y'abayimbi bayimbeko for 40 minutes then Chris Evans akomewo. Those 40 minutes ne Nina Rose mwe yajidde. Nina Rose bwe yazze, Nina Rose kuno saakutegedde yabadde nga akubiddwamu awo ng'omulaba taliko original n'ayimba ennyimba ze n'ayimba olwokusatu awo nendaba nga batandise okwekubakuba obwama awo n'ayimba olwokuna n'ayita olwokutaano ne balugaana n'alweyimbira. Ayina eddoboozi ly'omwana muwala oyo, ayina eddoboozi si buwanvu bwokka bwalina naye ayina n'eddoboozi. N'akuba oluyimba lwe ku live n'abagambye bamuganye njaddwekubira baamaze kujja munnanga ayina omuvubuka waabwe n'ajja n'amusika ku stage. Kale Nina ebintu ebimu bwe baba nga babawadde abayimbi mwenna asaba bwe baba nga babawadde programu y'ekivulu bwe kigenda okutambula bwe baba bakugambye ennyimba 2 zibeere ennyimba 2 naye abakulu abalala omuli Pastor Wilson Bugembe naye yayimbye naye ng'oluyimba second 2 n'ajjayo n'ayimba luyimba second 2 n'ajjayo. Abantu baba bayingira ettendo n'ajjayo kwegamba nga obudde babawa butono. Abantu babaagala nnyo bayimbira mu budde busembayo naye kirungi kasita nannyini kivulu baba bamuwadde obudde obuyimba
n'ayimba ebintu n'abimalayo. Abayimbi bangi abamwerekeddeko omukyala abantu bonna gwe bagamba tali mu ggwanga mumwogeredde ebigambo Rema Namakula naye yabaddeyo n'ayimbira n'abakakasa nnyo nti ye ne Hamza tebayina gye balaga. They are here to sit. Weebali okubalumya, weebali okweyagala, kati mmwe ab'emimwe eminene mmwe ababaagala baawukane tebamanyi we mufuniramu. Era Rema endabika yabadde eraga nti omukwano gwalimu ne Hamza mukwano muyitirivu, era nze ng'omuntu Rema njagala nnyo abantu abali mu laavu mukwano kwagaliza mirembe n'omwami wo, era Neema mufunyemu okusoobagana mu bufumbo byonna bwe bityo. Tewaliyo obufumbo buli bwe buti, bulimu obuwonvu n'obukko, naye nga tukwagaliza bisinga tukwagaliza kubanga omwami wo yakwagale akwagale nga bw'omwagala oba nga bw'omwagadde. Bano background noise eno giveeko togiwuliriza. Abayimbi bangi abalaba Lydia Jasmine yazze n'awerekerako. Mbadde ndudde okulaba omwana we agenda ogula emmotoka naye yabaddeyo bambi ngazzeewo ng'alabika bulungi nnyo ddala era ng'anyirira aw'essuubi okulaga nti bambi kati wali improvingidde ddala era tusaba Mukama amuwonyeze ddala. Music agenda amachuwalinga toyiza kungamba nti music aleesa abantu bano si mulungi. No mulungi gwalina naye batuwanga hit ku hit nga woli. Ebiseera otuuka ekiseera tukyali mu competition ng'okola ky'owulira. Kati Evans ayimba ky'awulira Jerebo kwe yatuuka tozi competinga n'oli. Omukyala aliwa? Omukyala taliiwo. Oli lonely nnyo mu kivulu kino. Omukyala taliiwo. Kyokka nga honorable aze n'omukyala. Omukyala tali mu ggwanga. Bannange ng'olabye. Naye nga politics ali atya? Si politics naye obukulembeze buli butya. Buli butya. Obukulembeze bwakuzoganya na kubonaabona nabo nga bw'obulaba. Ebintu bya Museveni obimanyi. Byakunyigiriza ne tujja kulemezaamu paka ng'avuddeko. Webale butalyamu bantu lukwe. Tekisoboka kubanga abantu be baatufuula kino okutereeza eggwanga nga literedde ng'avuddeko. Amiina. Tweyanza bala sikusuubira wano. N'okubaawo ebyabayimbi fashoni yange kyali ku mutima. Amiina. Bannange ntambuddeko wano nina kapo eri wano. Honorable. Tukuguddeko nga muli mulaavu bannange. Muli mutya honorable? Tuseeko autu. Kulaba naye omukulu wange autu. Omukulu agambye ki? Omukulu ali yekka mumukoze mutya? Omukulu oyo manager munnange ali ku mulimu yaawo wali. Yo manya akola kasavu kanyama eno ali eno ene waffe mu kuba kumanda mulamba mu kibiina kyaffe. Ate neno mu byokuyimba ate nayo wakabi. So nzeko no kuleta omumbejja. Bannange omumbejja nga tusanyiza okulaba. Kale mukwano. Bannange bulijjo mmanyi tonyirira nga kulaba bifaananyi nga mmanyi Photoshop ng'onyirira. Webale kusimba. Webale kulabirya honorable. Kale mukwano. Emigo gino gye banaamukuba n'ogigumira nga bamukuba nnyo. Ebyo nabikumira. Waguma dda? Bannange buza kuba. Bannange mutyeyo. Webale kwagala mwami. Okiwulira mulinga ogamba omwami wange. Nnyo. Kulaba basanze akuwana akayimba konna akakuwa kako. Otuwadde omwana. Wangi mukwano. Omwana waffe anti honorable waffe kati n'omwana abawa. Sikuwulira. Omwana. w'obugole. Ow'obugole. Amiina Mukama abatuwe. Naye laba amaaso gakutunuuliza honorable wafuna omukyala akwagala ebyaddala. Wallaahi n'akamwenyumwenyu katandika okujja ku face love nzibu. Byaddala. Wallaahi. Okitegeera. Ne nammwe mwebale nnyo tubeererawo ku mukolo. Ne mulaba nti nno. Musawo.
buli kimu era kyokkola baagala okunkuba abo mbasaasira oba luli abadde nga akujjanjaba nga bakubanga nzijanjaba nga nzira engulu nga mbaddamu wenkomye wentandikira kati nvudde mu hanemuunu kati nkomyewo banninde kati kutandika kukola kuliko eyo mu hanemuunu twagaliza abalongo abalungi wangi olabagosibula ku bantu bannange mwebale nnyo okwekuumira ku TV yaffe eno ate era mwebale nnyo mwebalire ddala okutubeererawo mwebale nnyo okuwagira struggle mwebale nnyo okwagala pulezidenti waffe Kyagulanyi era ng'obubaka bwe mbalekera abavubuka mutwaleeko abakyala bammwe out mulekerawo okukaddiya abakyala bammwe mubatwaleko out nabo baagala okunyumirwa temubakaddiya n'ekirala mwebeereremu mulabe nga mubeererawo eggwanga lyaffe kuba embeera gye tulimu essuubi lirimu ffeffekka mwe abali eyo tulabe nga tukyusa eggwanga lyaffe Uganda. Amina banange ekivulu kya Grace Evans kisombye abantu bayitirivu nnyo abantu bangi nnyo abaze mu kivulu mwebale kuwagira Grace Evans mwebale kukola jangu okole zekimazi ddala bambi amutukuumire nga mulamu abayimbi mwebale solide ennaku zino gye mulina solida bambi mubeererawo bannammwe mulanga ebivulu bya bannammwe kasinga mubanga mukikola nga si kyampaka nti nange mulanga nti enkya nninayo Rema Kenzo addakaawo 12 Novemba tuyinayo Shiba tuyinayo Spice Dana mu January kale n'olw'ensonga eyo lwaki sibasiibula ate nembanga nange ngenda nempumuza ku mutwe mbaagala nnyo mbaagalira ddala mu subscribing ate mu liking saagala kuva wano nga sibagambye nti JB Suits and Lounge bunnamwaya beba sponsoringa program eno era mwenna abayina emikolo oyagala kutegeka birthday oyagala kutegekera maama oyagala kutegekera mukwano gwo baby shower mbaga mukolo kikasta kubanga sikwanjula jangu otegekerewo ekifo kirungi ate buli lunaku bongero kirungiya ekifo kya bwerere okuyingiza keeki y'obwerere DJ wa bwerere ogula buguzi mmere mujje muwagire ekifo kisangibwa bunnamwaya ku mukono gwa right bwotuuka mu katale ke bunnamwaya quartal right obateeka mu Google Maps ojja kuba batuukako ate wamu ne eco photography and videography bakuba ebifaananyi ku mikolo gy'embaga bakuba photoshoots bakuba abalina embuto bakuba ez'abaana kale nabo banoonye kubasangibwa ali ku Nkrumah Road ku kizimbe kya Light Room K08 awo n'ensembyayo Mimi's Glamour Palace rebranding ne bava mu Mimi's Beauty Fame ate ne badda mu Mimi's Glamour Palace baleeta byanjawulo bambaza abagole era gwe omugole ali eyo ng'olina omukolo ng'oyagala kwambaza ku bbeeyi eya wansi ddala ate ng'olugoye lulungi ddala ate bakubeererawo balabira ddala nti omukolo gwo onyuma kuba mu mukolo gwonna omugole olina kusooka kunyuma ng'ebirala byonna tebinnaba kubaawo so n'olw'ensonga eyo mujje twambaza abagole abakyala baagala okubeera elegant abaami abaagala okwambala mu nyume abaana omwana we oyagala ayambala nyume ate ng'engoye togenda kuzisangasanga buli wamu bakwambaza okuva ku ngatto mpaka ku mutwe basangibwa ku Sapolo Road bw'ova ku mafuta ga Oilcom bukawo kalina 2 eyokusatu ate webali mukulika eyo tusisinkane ng'ennaku z'omwezi 12 mu kivulu kya Eddie Kenzo bwe tuvaayo nga 26 ffenna comedy seka ewa Jajja Bruce the best of Jajja Bruce wamulabako ng'azina amazina ga Michael Jackson wamulabako ng'anyola ekiwato wamulabako ng'amenyeka amagomba jangu ekyengera ku Makula Gardens ng'ennaku z'omwezi 26 ate weerabire ku comedians na biki Jajja Bruce byakuleetedde jangu olabe ku mazina ag'enjawulo jangu omulabe ng'agonda ekiwato jangu omulabe ng'akazina amazina ga Michael Jackson olina okuba ng'oludde okulaba ku Michael Jackson so n'olw'ensonga eyo tusisinkane ng'ennaku z'omwezi 12 ku 26 Makula Kyengera then December Shiba Kalungi January Spice Diana neyanza nnyo neyanze geshamimanja gemanya Zubeda ndi wano
Wano waliwo abaana ba Mukama. Sabula. Sabula. DJ Ryan, the chosen DJ. Thank you so much. DJ Ryan, the chosen DJ. I know you right now. See, that's how I know why it's a whole trouble. Right? But someone never took the corner. Put it! Yes, boss. Tundewa Ibrah. Naye Mukama Katonda. Olabye. Omukazi yeesibye ku Chris Evans wano. Emyaka 47. Si yegwe. Okay. Yes, boss. Nange guno. Okubanjulira omukozi wa TV asinga amaanyi. Olowooza y'ani? Siyekwe. Ani? Siyekwe. Amanyi agange nzaani? Bambita omulangira Kawalya Isaac Kayz atasobya omutujju. Sikyo? Nze Ibrah Mukasa. Okay. Spark TV. That is born on the Spark TV. Okay. Every Friday. Yes, boss. Ensi yonna ebeerera ba Spark TV. Yes, boss. Tewabeerawo kintu kyonna mu ggwanga Uganda. Okay. N'olumu funa okweraliikirira. Ng'okoze ki? Tibali wamba ensi. Nga bali ku ggwe. Balabakona. Kaakati buli lwa Mande paka Lwakutaano tulina anikatikaki tetwetonda wuliriza tetwetonda akaaba yamanyi we are unapologetic sikyo unfiltered uncensored sikyo abalala bonna bagezaako naye byeffe bizinensi wangi omuntu bamukola mu kifaananyi kya Katonda ng'akola atya naye naye omuntu bamukuba ennyondo mmeka okuwulira nti bamukuba
nkubye ennyondo kati kitwale nti yeggwe yenze omanyi ngenda kukuba ennyondo ombuulire aha kati nziwulidde ennyondo nga zibuza n'enkovu negasewo basaba ne bannyabo yes boss njagala kusooka okutwala omukisa guno okay okwebaza bannayuganda bonna abazze ne bawagira Chris Evans kiri mu byafaayo bya Africa okay ye muyimbi asinga okukaaba mu Africa omuyimbi asinga okukaaba mu nsi yonna ye muyimbi akyasinza obutangaluwala abakyala bamwagala naye tebamujjira omuyimbi asinga okukaaba mu nsi yonna yakakaaba emirundi emeka omuyimbi asinga okukaaba mu nsi yonna okay asangibwa Filipayini yani bamuyita Sikuyu owokubiri mukaaba mu nsi yonna yani Chris Evans Kaweesi olimba ate oli awo yamuveeko muleke Chris Evans akaaba ku makya mu ttuntu n'akaaba ku ttuntu n'akaaba n'akaaba olweggulo n'akaaba wa n'akaaba enkeera ne mu ttumbi yafuna obuzibu we yayagala kizanyi brown balina olumbe mu kyalo ewaabwe okay ne bamugamba nti Kaweesi onaakaaba mutujja kaaba n'agamba banne mu kyalo kati okwali baganda be leero sijja kusobola kukaaba naye lwaki omwana oyo akaabakaaba nnyo bamugamba tuyamba okaabemu ng'abafiirwa bonna tewali alina maziga bw'otaakaabe okay ogenza ajja kunyiiga abakyala yes boss bamenye Chris Evans omutima naye olabye omukazi amwesibyemu omusawo n'akola atya ow'eddwaliro ly'emmengo yakebera Chris Evans ng'omutima gwe gwasigaza omusiwa gumu ku misuwa egyabuka n'egikkirira alina omusiwa gutya gumu kale zani brown nagwajja gutwala Chris Evans nabadde njogera naye kyekikeseza leero n'agamba atya nti omutima gwange bwe mba nnywa amazzi weewujja bwekuti akutwale wannamubiru owa dream si bwe kiri abaye Chris Evans yesebo mukyala kyali wano nga mutosi wa bizigo talina bizibu mba mukyala ono wa bizigo sebo nedda twala eri mba mukyala ono twakawa abashali matovu mba mukyala ono wuuno Ibrah Burayimu wuuno ebbeera aliyina ekyenyi akirina jangu jangu bakanyama bajja kuyamba ensuubu gajjamu omuyambo aleeta omukyalo leeta omukyalo oyo nsubuga amubebe naye katono nnyo sanyuka tv ya tv station esinga mu ggwanga oba okikkiriza mugamba yeye tulina andikati kaki ku ssaawa nnya zennyini abasigadde mukoperera naye efensibuko y'amazima n'obuki n'obwenkanya naki ate kuwa mutaano yesebo naye owaayi baleese mukyalo oba namubiru dream ajje engato tezikutuuka era be bana Chris Evans yalina omukazi emmengo awaliwo yunivasite ya Kabaka tavaawo muleke dread amanyi saluni yali kano kateeke munda Namubiru Patricia singa bukeera ku makya n'okukamira n'osaba Katonda esimu ku ssaala zo nga mulimu okufunira omusajja oyo oba oyitaayita mu stenseni mu Luganda ge bayita amasaŋŋanzira n'akusuulako Chris Evans okola otya wangi maama akola atya gwe tokaaba mu buliri kati kaabamu nga Chris Evans mu buliri sikyo omusajja nanyiba dulopu embeera lyenkoledde enkuba yankuba mukyala we manizi musirise sirisa omwami naye abantu b'endiga muli babi
Sirisa omwami. Sirisa baby wo. Sirisa baby wo. Okay, thank you so much. Yes, boss. Okay. Yes, sir. Abakoberera music wa Uganda. East Africa, Africa, world over. Nga Uganda ewezezza emyaka 6. Ejjamba efuga. Chakuba okulekebwa wange amanyiye byange atirendo bagame toyimemwe zange anasinga yanabutana ugiranye kamera zonna zitunulemu zange anasinga yanabutana omama ugiranye nawe Kumisi na shingalala, oh, mina wewe na pigwa masala, nibangeze na mawingu, niongeze na ilu, tanashika tanua vipo, oh mama mnatizo, koina kakala kakwalela, watamiza wa maramu, wakulwa na teketa, ataya wezo, kwa
kunyakabinde nyakola nekisanite ekitebereka webankusambye webabukaba sirisana sisitira tisabira abange wanyinaze mumulabye kamu kamera abasajja bajja kutwala kamu kamera mukyala mufumbo bweniba ame ende mubbanyi kulekeka okuuma ekyo takasani toli kivaamu nina obusungu tera oluusi okumala genyiza gamba kyonosesanga oliba olyawo ne bakugamba kyomuwala gundi mwagala byonono bigumiranga bwendiba ngudde nasirina sente kasakyolindekawo amba nasinagenda wala jukira omugagga kyoyo omugagga wa Jolopalo Property Agency omugagga wa Jolopalo walinaokusa Jolopalo webale kutukuzanga ttaka nafe bamufuna mpola n'otukuze ttaka eryakamu ekitundu nange njagala okupeera emitwalo 3 liba mukataasa ojakuliba tonono bikumira obwawo nefuulirize nasangeyekomozesa njagala okumanya amazima ojakuliba tonono bikumira obwawo nefuulirize nasangeyekomozesa njagala okumanya amazima dalina mugani Respect eri wamala gwe twagwe nalabirangako mangula kateepuke ayinza okuba bambi ali eri waggulu mu byayimpi naye naawe nkutumidde sikulaba wano maama mugerwa n'omukyala sibalaba naye kale maama njagala okubeebaza mirimu gyonna gye munkozeemu bakadde bange nemunzizaamu amaanyi nemunzizangamu amaanyi bazadde bange ab'ewaka n'ab'e Kampala nzadde wange ono Kayemba mukubireko omugalo onalego twabonaabona nga tuli baavu ne twesuubiza tuli gaggawala naye tetunagaggawala naye era bwe tuli siwabi bannange si wewaawo maama wange buuzaako ku bantu kagambo kakukka amanya gange nze mukyala Nasula Rose maama wa Chris Evans omuto muto wange anzirako yazaala Chris Evans yamuleka nga wamwaka guno teyalaba ku maama teyamutegeka yasangaze mwebale kwagala mwana wange mwebale kubagira Chris Evans mwebale ekyo kibeera ekyokuyiga eri abaana abawala bannange obeera n'omwana wo n'otandika okuyomba n'oyomba tebanfaako kale okubafaako kirungi naye bw'olaba ng'omusajja akuvuddeko si kirungi oba genda mu mawulire tuliraba nnyo ku bayimbi ne mutuswaza biki ono omukyala ye yeewaayo n'abeerawo kulwasa omwana wa sisita naye n'ogakagenda enswaza Evans okitegeera mwebeereremu abaana abawala kale abalala olwobudde kasita bannaye beebaza Honorable Kayemba bwe yafuuka bize Simon Hamani Kiyaga ate awo we yakwatirako era omwami ono mwebaza ye yamwondetera bwe yalaba nga ebyobufuzi bimuwambye n'andeetera omwami Simon Hamani Kiyaga obudda ndi mumu magamaga wano simulaba
naye nga Simon yonna gy'oli kwebaza olabika oli oli mu kwetalo eva wano Nawandi naye bambi webale nnyo naye taata wange ow'e Kampala sampone tune mama baby. All right. Abasawo ne bannyawo mwebale kuwagira muganda wange myaka mingi 28 nageze nenkulaba ku TV ng'okaaba ng'otunula bubi neŋŋamba onaaba otya naye nga mwebale nnyo mwebale endala tumanyi Mukama jatuwa omukisa myaka kati tuli myaka 12 Mukama batuweera omukisa. Amiina. Kale ndowooza